Wete wetu olola ojja kugwa n'ebintu. Ojja sabira. Gamba pima nani azalika mpwanchi abalala kamutawe simawulire. Mumukwate kajja kuzaala mumukwateko. Mumukwateko. I'm not your friend. I'm the best friend. Even these are friends. I want to come to eat. I don't want to eat like this. I said it omwana ono eddalo. Anyway, team Luxury bwatu yasoze okubeera ng'ate ekolera Nakalema Shadia shower bamwagaliza delivery ennungi, bamwagaliza okuzaala obulungi. Ebwe batyo engoye ze bagiddemu. Jjukira twazze ku birthday ya Zahara. Kati Shadia yabadde tamanyi nti no bwe tumala birthday ya Zahara ate naye tugenda mukubako ekyakabyo ba surprise. Talina kyamanyi. Kakati ziri engoye ze twagiddemu bonna bagenda kuzijjamu. Baina atayaziza bwe zibatungisiza kati nga bolabi ya Sylvia bonna baba tebagenda okwambala bagenda kulabika so good ogenda kubalaba. Just wait here. Naye Shadia guchoba omanya kataafe kubanga yabadde tamanyi kiriwo yadde amanyi surprise oluggwa ene sokola bo bwa manyi ebikibuga kugera kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda kye yagereka so tolya bwanta feri embakwata
Luxury bwe basalawo nti olunaku lulo bagenda ddu kukolera tobaako nakyo okwatako mu nsawo kye baakoze bagenze ne baleeta ne zoo makeup and beyond nabeera nga yagenda kukola ku mugole olugoye baalumugulidde makeup bagenda musasula bagenda kusasula ow'ebifaananyi buli kyakozesa kyabwe buli kyakozesa kyaffe ye lwaki nejjamu kyaffe batimu Luxury owa makeup baamuleesaawo wennyini nagenda uyo ali mumukolerako awo ow'ebifaananyi bamuleesaawo wennyini agenda mukubiraawo olugoye baaluguze nga nalwo tamanyi bino byonna talina kyamanyi wabula tiimu Luxury mwavaawo eno gye bayita tiimu Luxury kakati nakalema bali mumukolako eno abagagga bo batudde balaba bali mu kunyumyamu mboozi gya kigagga bali mu kwogerawo mboozi za kigagga kati nga bwe balinze akamere bwe bamala then akamere nono nakalema bajja kuba bamaze omukolako makeup then we see what next naye gwe kyomanya tiimu Luxury atali mu Luxury boy ozuwa Maurice Jordan kaweza doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan kaweza doni tubakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yezigula binyeba kabo manyi ebikibuga kugera kwa Vamos basi taking. Yuni ya huyu. Vugo. Wale wataenda kwa oda mlola. Wale para asili mkoze mkio. Ndio likafikia. Acha kuanza muande. Hizo za Junior. Wewe. Polisi jamaa orugo tumize bibiri place. Bali kubali sina kusanga, omoyo ulawa bajima.
Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. I just wanna dance. Baku, hey. Situla. Kati buuza agi
Buza Abi. Neza mtoka baka kulande neba nungi kugwe onojagala eriyoke Nina yenda jikolerawo. nera bo mwagala omujjawe osobola okugamba ne mutwale kabasoka malozi nomunaye damu Shadia Zahara, zenda gambia kuna chemukoze n'amako kuzazala. Gambia otya? Kuchina chemukoze n'amako kuzazala. Kayeka bila kaliwe kaweza. Kabuwa. Junior. Sokoje. Jango nyameko. Oh. Ngo yambe katusa. Kachatambula kaka. Tula keno. Vikole ubimanye. Thank you. Paturisa. Mwana patu. Mwana patu.
The dress is okay. I know. Which auntie? Okay, begini. Cukup ni. Kuatkan. 160. Kapte. Aku tidak dari mana. First leg. Okay, we go. Okay, guys, feel me full. Okay. Tuje. Okay. Oh. Another one. Kamusigo ono alukule. Haya, tuana. Twende. One more. Isemko. Okay. Mwala. Woyagala. Okay. One more. Okay. Muyindi jangu. Woyagala. Nakumanyia pinda ko. Yeah. Okay. Mwana chalawo. Mletelo omugole. Wendako. Okay. Onkote. Awo. Zahra smile. Kagenda nyuma. Zahra, what? Then, Zala. Inzija. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you.
Badna utandike? No, wali abateje? No. Bebo. Uncle Jam. Kale. Okay, mtwana wanaye. Amumuyindi ofuluma bwe tumala gundi eno ofuluma. Okay, mtwana wanaye. Okay. Mweringe mukoro. Yes. Mwitake. Ati sisa waulo kumaliza. Okay. Mtuseme ko, sema kapoi. Kati mga jangu mas. Miroji. Jangu waneno makati. Sibasikiriza. Neba basampo. Mugamba ayimba we. What nakuwadde mu bubi? Ate nagenda kumala anze kusendere wenzi. My love. Musoke mulindeko na. Kale tandike. Washa basti nze bannange. Kikoye basoose kikupimako? Sikitegera bakipimye ku bugenzi. Singa twakubidde wano, here is beautiful. Kale, kola bibyo. Facing in, like the way it is, quotation one C. Sorry, Dad. We told him. Mama bana banazo. Tambu. Young Maso. Mukwateko. Maurice Jordan Kawesa, don't to wakowete tuwaweza. Maurice Jordan Kawesa, don't to wakowete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yosigula binyeba. Kabo manyi ekibuga kugera kwa subuhi tembea nifanya kasi. Laba katonda cheyagereka sosoli abwataferi amakwata. Bansala ndaba malaika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima ne gunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi ekibuga kugezaako kulemerako nga kyatwela. Namusala ko kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bitani saba nkubuzeko.
Gwe teweetoloola ojja kuggwa n'ebintu. Ojja safira. Mugole gwe Nakawere mpulidde erinnya lyange. Kaaba atenga nangi bimulabyeko ne bawukana bubine neyogerera naye bwetuli kyatambula nebwekibanga awenyinyiza era twezizanga bulungi nnyo n'abatali thank you so much. You're welcome. I never thought like so waliwo omuntu ayinza okuddawa ndowoozeku naddala mu kaseera kano betulimu batulina wedu vayo ne kali kapresha kafaye akomwezi naye nga olbanyane thank you abategesi sibamanyi nokuziza kutembulideko bideko andi bideko zahala bidekushani belasiza okulengeza mwebale nnyo n'abalala mwebale nnyo kubanga babategeeza nemutekanya eka siri mubi nnyo mwebale kunjagalaganda mwebale kwagala kanya kange Okitegera Ready now.
Go, mama. Anya jiko muyindi. Wewe. Muyindi va mu waya. Team Lakizare bwe batebasazeho okubeera nga ate baagaliza munnaabwe Nakalema Eshadia okubeera nga ate agenda
azaale bulungi. Shadia tukwagaliza okubambi okuzaala bulungi, tukwagaliza ogume obere mukazi mugumu. Nakalema yabadde mukazi musanyufu nnyo. We appreciate omanyi nokolera omuntu ekintu n'asanyuka nakyo kirala. Bangi babakolera ebintu n'abeerawo ng'alinga tabitegeera, alinga tasanyuse, alinga asanyuse, but bw'osanyuka please essanyu lijjeeyo. Oyo bamuyita Nakawooya Agnes Gola bakutte ku mutwe. Simanyi lwaki oba yabadde alowooza kyena n'amala n'aswitchinga n'akomawo. Hey, Patricia Namuli Patricia, we love you so much. Bambi, mwena bala Team Luxury. Team Luxury, no? Botajibeeramu bye bino ebimu ku byofiirwa. Mbagambye nti bwe lubanga lunaku luwo nga Team Luxury ye yagambye nti nogenda ku surprisinga. Tobaako nakyo kwata mu nsawo yo. Buli kimu kiba ku bbiru yaffe. Buli kimu kiba ku bbiru yaffe. Oyo bamuyita Namutebi Sylvia, alina Namutebi Sylvia oba Sylvia alina Namutebi Creatives. Oli bamuyita Google, yazanya Google mu VIP, yazanyanga Google, naye yabaddewo nnyo yatwegaseeko, twegatiddwako omukyala bamuyita Shadia era azanya mu best friend nga Maid naye atwegaseeko. Abamu batwegaseeko nga tebali mu Luxury naye bategaseeko olw'okuba nti no baagala nnyo Shadia Nakalema, olw'okuba omutima omulungi, olw'okuba nti nno ali social. Omanyi okubeera social nakyo kirungi nnyo mu bantu, kubanga buli obeera mu bantu nga oli awo tovaayo weekuniza bakugamba kino weesosola, but we are social. Team Luxury kyenja okubasaba mwenna ngera bwe twayogedde mu meeting, tetwekyawa abantu ababeera awamu bayomba, ekyo tekijja kuvaawo, tujja kuyomba, tujja kwekuba, but omukwano ogwo gwawamu guleme kuvaako. Bonno bwabadde bubaka bwa Nakalema Shadia bwe yawadde lwakuba sasobodde recordinga nga obudde light nga mbi, sasobodde mukwata ate nga ne sound mungi around us. Naye Nakalema yatugambye tetwesosola, tubeere bumu, oba tunyiize oba twekubye oba tuyombye, tubeere bumu. Maurice Jordan's Kawesa Straight Arts Aromatic Entertainment yenze muweerezaawo nambemu